nti Archbishop we Masaka oba Bishop we Masaka kati omugenzi Kaggwa yafudde naye omugenzi Kaggwa ekyamuse kikyatankalibwa ng'empale z'abasebeni ne mujjukire nti babegako najja ne mbagamba nti Archbishop Kaggwa y'omu ku bantu abali mu target ez'okuttibwa olw'ensonga nti bwe yali akyaddeko ewa mu kukika ky'abembogo emugulu musingo ebyatuka omwabira bulungi nnyo yakubibwa tiya gaasi yayisibwa bubi nnyo era okuva ku olwo bwe yavaayo okuwa ebitambiro by'emmisa mu bitundu byali e Masaka n'ategeeza nti ye akoye fuga bbi akoye akamanyiro ni efubitizi erya president we Kaguta erya Museveni Kaguta okuba nti afuga obi bannayuganda tayagala baogere. Bishop Kaggwa yavaayo n'ayogera ebigabiro omwanga yagamba nti ye emyaka gy'amaze mu busosoloti n'obuweereza agikoze era tafaayo n'abagamba mugende mulonde bulungi ekinajja kyonna kubanga akime baagala kumutta yensonga lwaki yagamba nti ye agenda mu maaso n'okuba nti ayogera ebigambo bye nga bw'alina obyogera era abyogera naye njagala muntagingire Church of Uganda njagala muntagingire Catholic Church nfunye information nti omugenzi Kaggwa yafa mande eri ewedde yafiira mu ddwaliro ly'ekitovu naye information gyenfunye nti mwategeera nti Bishop yafa ne musirika eddwaliro ly'ekitovu ne baliteekako ssiru ne baligaana okwogera ekigambo kyonna ekikwata ku mugenzi Bishop Kaggwa. Twagala kubuuza kuva ddinga Catholic Church esobola okusirikisibwa neba nga tesobola kwogera ku musosodoti waayo afudde n'amala ewiiki namba ne mulyoka mubika nga waliwo ekitwalaganya Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi ne mubika omusajja ng'obudde bugenze. Kino ekintu kiswaza nnyo olw'ensonga nti gavumenti bwe beetuuse mu bintu bye bityo simanyi njagala kumanya abali ku YouTube mufuna live bulungi nnyo oba eddoboozi loud and clear. Njala mumbuli eddoboozi loud and clear oba libulamu. Okay, bangambye eddoboozi loud and clear. Njala kubuuza Catholic Church y'omu Uganda. Bishop Kaggwa yafa wiiki ewedde ku Mande nga tetunnatuuka na kulonda. Ne musirikira ekintu ekyo okutuusa emulabe nga waliwo pressure etolaganya Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi ne muve mu bike Bishop. Information gyenfunye nti Bishop Kaggwa baamuwa butwa nga bwe nabagamba system ya Yoseri Tobasira mutano wa Karekezi bawa Bishop Kaggwa obutwa era ne bamutwala mu ddwaliro ekitovu ne bamusibirawo nga tebaagala kukola ki ku bunseetegeere ne Catholic Church n'esirika omukungu omulamba ow'amaanyi Bishop omulamba ne bamusirikira n'atuuka okufa ekibwatukira ne bamujja nga afudde ekibwatukira nga tebategezezza ggwanga omusajja n'afa era ne bamuziika ne bamusajja n'afa ne balyoka bakikuba ku ggwanga omulundi gumu nti Bishop Kaggwa yafudde. Kino n'ekintu kiswaza nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda olw'ensonga nti tetujja kubeera mu ngeri y'emu nga bannayuganda bali mu kufa ate nga ffe tulowooza nti ensi eri bulungi ng'ensi teri bulungi. Awo nno nvuddewo era ku makya ga leero mbadde ndi awo nga drone zange zimpeereza amawulire gano gabadde gati. Drone eŋŋambye tegeeza Reverend Father Kiibi Deogratius Kateregga nti olw'okuba nti mukulu mu ddiini ate nga ye endowooza yanjawulo ku bapaatiri abalala bonna mu kereziya ya Uganda ne baŋŋamba nti oluvannyuma lw'okuggyawo Bishop Kaggwa omuntu agenda okuggibwa mu bulamu bw'ensi eno ye Father Kiibi Deogratius Kateregga ne baŋŋamba nfuba okulanga mutuusako information eno abeere nga listed. Ntegeezeddwa bwe nti tegeeza Father Kiibi Deogratius nti yegendereze nnyo abantu bakola nabo emirimu gy'obuweereza mu kereziya yegendereze nnyo abantu ba famire ye batambula nabo oba babeera nabo kubanga mission eri between famire ye ne kereziya era ne baŋŋamba nti enkola y'emu gye basseemu Bishop Kaggwa y'enkola gye bagenda omuttamu era nga already ali ku waiting list y'abantu bagenda okubeera assassinated. Yensonga lwaki nkedde ku makya ne baga nti omuntu yenna amanyi Reverend Father Deogratius Kiibi Kateregga amutegeeza embagirawo nga nabwe gisimufungize agezeeko okunyweza emikwesise gyonna egyandiyiseemu abatamanya ŋŋamba omutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka. Yensonga lwaki nange nakedde ku makya n'enteekayo eposti ne baga mutegeeze Reverend Father Deogratius Kiibi Kateregga yeebereremu olw'ensonga abatamanya ŋŋamba malidde omusaanyaawo. Yensonga lwaki nakedde ku makya n'enkola posti eyo.
ne obuwungeredde ngenzo okutegera nti message agifunyire mutuuseko bulungi nnyo. Twagala kusabira muganda Reverend Father Deogratias Chiri Kateregga okuba nti webereramu ng'omuntu ate otegere nti ekkereziya yammwe omumpembe yagiyingiramu era n'agikubamu debituli y'ensonga lwaki buli kimu kiri bwe kityo nga bw'okiraba. Naye nga kitalo nnyo ekya Bishop Kaggwa ono yabadde akulira essaza ly'e Masaka. Munnange Mukama akowumuze mirembe ensi tuyita Mbuyisi lyekkubo tewali muntu kye tugenda kukola okuggyako kugamba nti buli muntu yenna alinde olunaku lwe lwanaafa nga tulwanira eggwanga Uganda. Awo nno nvuddeyo ngenze maaso. Information endala egamba bweti nti omumpembe Yosero Tabasiro Mutono wa Kareekezi bw'oba omanyi nti wowangudde akaluko obukulembeze bwa tuli mukulembeze wa ggwanga, kiki ekikusibisa omuntu gw'ogamba nti wamuwangudde omusibe empingu ebigere, omusibe emikono, omusibe n'omutwe bweppo otuuke n'okwagala omummemmere bw'oba nga tewamubbye bubbi. Information gye tulina okuva mu Ndamatoto Commission eraga bwenti nti Museveni talina region gye yawanguddemu kalulu. Mu region zonna eza Uganda Museveni tannawangulamu wadde region n'emu yonna mu kalulu ka Uganda kuba president. Bino byonna byakoze byafumbidde bufumbire era nga byabako bakuna kutwala mu kkooti tunakyogenda kukola tunakyogenda kubuulirira. Information bwe mazo tuuka mu mutwe gwange nenga ngenda giweereza. Kino nno tekimalidde budde. Nefuna information era ngenda ganti Yosero Tabasiro Mutono wa Kareekezi lwaki oyagala okusinkana Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri by all means kiki ekikutanudde olyoka osaba okusinkana Ssaabasajja Kabaka. Information eraga nti omumpembe Yosero Tabasiro Mutono wa Kareekezi yasindise ba agenti be mu Mengo okunoonya Ssaabasajja Kabaka bamwogereze asobole omusinkana babeeko ensonga ze boogera. Abampembe yasindise mwe muli agent wa Museveni mu Kampala era ng'ono musimu yaye muzibu omwami eyita Kiyimba Freeman ono mfanfe wa Mayiga eyita Katikkiro Mayiga Kaloli Wasanya Mayiga basindise n'omuneyita omulangira wa Buganda Charlie David Wasajja bagende basinkana Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo abamutegeeze nti Yosero Tabasiro Mutono wa Kareekezi ayagala kwogera naye ku nsonga ezimu ez'ebyobufuzi ebigenda maaso mu ggwanga lino. Ssaabasajja Kabaka bano lwamutuuseeko yabategeeza ebigambo bino wammanga. Mumpulirize bulungi. Museveni bwe yasindisa abantu be, Ssaabasajja Kabaka bwe yatuuse okumitinga abantu bano ebagambye bw'ati. Nebifo nga sinagendewe. Njala kubuuza Museveni, ogamba nti wowangudde akalulu. Ki ekikuforsinga osinkane bannaddiini bakyuse endowooza yaabwe? Ki ekikuforsinga osindike ababaka ate basinkane Kabaka wa Buganda omwagaza ki? Wamugoba mbyobufuzi katulwa omwagaza ki? Essaawa zino omusindikidde abatamanya ngamba betumanyi babadde mu ddiiro olaalongo okwagala omumiza omusu ate bagende bamwogereza omusinkana. Lwaki omwogereza essaawa zino ng'ebbanga lyonna obadde omusibidde mu maka ge tatambula mwamuwana obutene mwagala mutte ki ky'omwagaza? Ki ky'omwagaza? If I may ask, ki ky'omwagaza? Wamusibira mu maka ge n'omuwa obutwano yagala afa omwaka oguwedde otwale ettaka buli kimu kyonna mu kitwale. Kati kinjala okubuuza essaawa zino omwagaza ki Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo? Osindise Kiyimba Freeman, osindise David Wasajja, bano bonna bamanyi nti batamanya ngamba abalindiridde okutta omusajja ng'okimanyi bulungi kati obasindika kukola ki? Era bamugambe ki? Naye okuba nti Ssaabasajja Kabaka musajja mugumu nnyo era teyeetirira amugambye bw'ati. Agambye abaka bano Museveni bye yasindise nti mugambe mukama wammwe yabasindise Yosero Tabasiro Mutono wa Kareekezi amugambye bw'ati. Mugende mugambe Museveni oba yagala kwogera nange mumugambe ensonga zino wammanga. Before nga sinnamusinkana kubanga era saagala musinkana mumugambe asooke asumulule Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gwe yasibira mu maka ge ng'amaze okumuvuganya amote with immediate effect. Kekakukuliza akasoose. Akakukulizaako okubira mugambye ayagala ate abantu bonna abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi bukyanga kampeyini zino zitandikibwawo. Akakukulizaako okusatu. Amugambye ayagala lipooti ku bantu abazze battibwa mu kwekalakasa kwonna okubaddewo bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu atandika okuba campaign n'okumukwata ennalufeenya. Akakukulizaako kunamugambye nti njagala okufuna effayiro zaabo bonna abalina okuvunaanibwa abantu abakuba amasasi bannayuganda ne babatta abawera 245 nga baguddwako emisango.
ebyo Museveni wanaba bituukiriza nja kusobola musinka naye batamana bituukiriza tamala biseera mbw agenda kunnoonya njogere naye tikijja kusoboka gensonga lwaki obukwakulizo bawadde bano bazzeeyo nga ndabo gisimufungize bategeeza omumpembeeso tabasira mutano wakalekezi nti omukulu atugambye ensonga ABCD bwe tuba bwoba oyagala kuteesa naye bokwogera naye ku nsonga ezimu olina okukola ebikwakulizo bino whereby nti Museveni tajja kusobola kutuukiriza bukwakulizo buno one ye kennyini akimanyirunye nti yasibye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akimanyi nti yamuwangudde ajja kujja claiming victory which is okay gwe musibe but soon or later within few days ojja kumanya lwaki omusibye ekyokuta abasibe bonna abali makomera Museveni akimanyi nti enamba eyo tekyawera kubanga abantu bonna babasinga babaziise babasse wano wenjagalira wansi muwandiike gyeraga vidiyo eno tegenda kubeera nungi bagijjayo eri nga baagala mpite wala nze mpise wala wangi nnyo kuba ne ku YouTube tabajja kusobola kugijjayo tugenda tandika okera ku YouTube ne ku page eno era ejja kubeera ngayo tujje tukole ebintu ebirala kubanga yaloza nti yasinga okutegera buli wamu tubeerawo bakalast omukulu ono bamaze omugamba ebintu bino bano abasajja ne bazzaayo amawulire bwe bazzaayo amawulire Museveni tannaddamu kusaba kwa kabaka kwa mugambi nti bwobanga oyagala nteese oba njogere nawe ku nsonga yonna gy'oyagala okwogera naye sooka ompulire sooka ote Robert Kyagulanyi Ssentamu ote abasibe bonna b'ebyobufuzi be wasibye njagala lipooti ku bantu abattibwa ate njagala abantu bonna abatta abantu abo bonna nga baguddwako emisango basibe bali mu makomera eyo yebadde emboozi omumpembeeso tabasira mutano wakalezi yasindise Kimba Freeman ne David Wasajja okujja okwogeza Ssaabasajja Kabaka Museveni asooka obbasinkana asobole omusinkana namuwa reply eyo era simenti neemuyisa bulungi ngize maaso mwenna abali kuno njagala bategeeza nti waliwo omuntu gwe mutannategeera bikolwa bye omumpembe ono lulina mwogerako gwe bayita Henry Tumukunde era y'omu azzeemu okutandika okola enteekateeka ey'okufuna abavubuka bangi be yawandiisizza abavubuka no yabawandiisizza nga bagenda kweta mu bikolwa eby'okutabangula eddembe mu Uganda balowoozi St. Noop yekola obuvuyo buno abavubuka bano yabawandiisizza okwetoola eggwanga lyonna era nga ye alina ssente ezisobola bafacilitating agamba ng'okubambaza mu ngeza people power n'okukola ebikolobero byonna ebijja okulabisa nti Noop kibiina kibi era kiri Noop kibiina kibi era kyenyigidde nnyo mu buvuyo bw'okutabangula eggwanga abavubuka bano yabawandiisa across the nation oba across the country okuba nti agenda kukola ebintu bino mu bantu bano be yawandiise yabawadde red ballets red clothes ne Noop card membership cards zonna yazikoze era bazirina naye ekyembi ekiri mu kintu kino omwami ono kyeyakoze kubano abaana be yamaze okuwandiisa mulimu abaana specifically abaana 7 be yalonzeemu bano abaana 7 be yalonzeemu bagenda okukola omulimu ogw'obutemu ogutagenda kukkirizibwa mateeka manye Tumukunde oyinza okuba kuno kwoli oba nga toliiko Tumukunde mu baana bano bwamaze okuwandiisa nobawa engoye za Noop nobawa baleti nobawa ne kaadi za membership za Noop mulimu abaana 7 bwajjemu specifically nga bagenda kukola omulimu guno wammanga abaana bano 7 obatumye ku mission era nabeera active nenga obatumye ku mission ey'okunoonya omukyala Aida Aleese Nantaba bamujje mu bulamu bw'ensi eno bamala omujja mu bulamu bw'ensi eno mukole forged stories zammwe muzifaking muziteeke ku kibiina kya Noop era nga ziri affiliated ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mugambe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye benyigidde mu butemu oba okujjawo Aida Aleese Nantaba eyawanguddwa mu kalulu akawedde nkimanyirunye nti omukyala ono Aida Aleese Nantaba mwannyoko Janet Kembabazi abadde amunoonya ebbanga lino mujjawo ng'amanyi nti amwagalira omusajja Yosef Tabasira mutano wakaleekyezi kati kino kyo okikoze okuba nti oyagala kutomeza mission 2 omulundi gumu oyagala kukola ng'oyalako nnalunya lya Kyagulanyi Ssentamu wepo n'okusevinga mwannyoko okuba nti akendeeza ku bajja be abali mu Uganda mukulu Tumukunde mission zino z'okola ne siteeki z'obuyekera ze mukola ne system ze mukozesa kati ebyo enkola yaggwawo dda nkadde nnyo eyo enkola yaggwawo dda eyo enkola yaggwawo dda tekyali mu Uganda ebintu bintu byokola nti owandiike mutandika okukola ebintu byekiyeekera mu buzeebuze abantu bino tebigenda kukola mu Uganda Tumukunde bano abavubuka omusawo b'osindika okutta Aida Aleese Nantaba bamale bakiwayirize Noop tekigenda kukola nolwali tukulabyeko bw'owetadde mu ddene ng'ogenza okusinka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakugaana okugenda ani yakuwadde invitation era nsonga kye badde kututteyo
kibadde kikututte wa Robert Kyagulanyi Ssentamu atakuwadde invitation. Ekyo nga nkimaze. Tumukunde akakodyo ke kamuke mulina mujjukira okulonda kuli okwa 2 kuwedde. Richard Kanokiza Besigye yakawangula flat ne mwalimu Amama Mbabazi nga naye bamulese nga decoy. Mu kkoeri erimu Amama Mbabazi ye yagenda okuwaba omusango mu kooti atakwata wadde ekyokusatu nga Richard Kanokiza Besigye eyali mu kkomera eri amaka ge bali basibiddeyo nga naye ali ku kiwaani kye. Amama Mbabazi n'agenda n'awaba omusango ne babulookinga Richard Kanokiza Besigye ogenda okukola ki? Ogenda okuwandiisa omusango guno. Kikakodyo ke kamuke bakoze sunu oleta bwe mulaba omusajja omumpembe ayitibwa Henry Tumukunde ng'agenze mu kkooti okugula omusango ng'achallenginga ebivudde mu kulonda, mugenda kumanya automatically kano kakodyo kakulemesa Bobi kakulemesa Nuupu oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda okwobera mu 7 akalulu okwobera mu 7 mu kkooti omusango olw'ensonga baakakola n'oguli giri emyaka egiwedde taamu ewedde. Amama Mbabazi yagenda n'awaaba mu kifo kya Besigye ogenda okuwaba kati kakodyo ke baleese Tumukunde mwagenda ku challenginga ebyavudde mu kulonda ng'afuna lyo Sir Basira mutano wa kale Electoral Commission okubba akaluka okutegeka obyakalulu kino kitegeeza ne mu kkooti osobola kutwala emisango ebiri nga zivunaana ebyavudde mu kulonda. Omuntu oba main challenger eyalina okuwaba alina okuwa omusango guno Robert Kyagulanyi Ssentamu waayi Tumukunde ataafunye wadde ekyokusatu ate mbu yagenda okuchallenginga ebivudde mu kulonda. Kiba kitegeeza Tumukunde agenda kukozesebwa okubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwala omusango mu kkooti kubanga otwala omusango mu kkooti olina okubanga omaze okweteekana obujulizi bwonna bulungi bulungi olina affidavit olina abagenda okuyimirira okuwa obujulizi so bino ebintu bikyanoonyezebwa mu process nga bwetukyalinda ekintu ekirala ekiddako. So kati mukulu Tumukunde Henry guno omusango ogenda okugula with the meantime please totumalira budde tewakwata wadde kyakubiri wadde kyakusatu kiki ekikutwala mbogenda kugula omusango mu kkooti okujja nga yagala ku blocking Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo sigenda kirwako.